twogerera poliisi ya Uganda erimu abasirikale emitwalo 46 kyokka eriyo abalala abali mu kutendekebwa ekabalye abanaatuusa omuwendo gw'abasirikale ku mitwalo 5,100. Ebitongole bya poliisi eby'enjawulo birina ennyambala yaabyo gy'otunulako obutunuzi n'omanya nti bano bamakomera nti oba bano babidduka n'abalala. Kyokka mu lukiiko lwe tutegeezeddwa olwatuula nga 18 Ogw'Ekumi/11/2019 abakulu mu poliisi baasalawo okukendeeza ku byambalo bino era kati ebyali 17 bisigadde 13. Ekyambalo kya poliisi y'oku nguudo ekyeru si kyakuddamu kulabikako era kisikiddwa n'ekyambalo ekya Kkaki. Asan Kasingye nga yakulira akakiiko akavunaanyizibwa ku byambalo bya poliisi azze n'abasirikale abanekedde mu byambalo ebipya kwatulagidde enkyukakyuka zino. Unifoomu eno nga bwe mulaba tagenda kukomyawo kintu kyonna mu byayambadde okuviira ddala ku kofiira mpaka ku ngatto. Ekigenda okwawula ab'oku nguudo n'abalala bwe bukofiira bwe bagenda okwetikkira kyokka obw'abakyala bugenda kwawukana n'obw'abaami. Unifoomu kati empya yeeno. Ono mukyala okutandikira wano agenda kwambala ekofiira eya white enjeru wano black emabega emabega bwati naye kofiira waliwo enjawulo katono n'ez'abakyala. Eno kala bagiyita ashe white. N'emisipi egibaddeko ekyuma nagyo si gyakuddamu kwambalwa nga kigambibwa abasawo bagizuulamu obuzibu. Especially this metal which is here is so big and if you put it on, the medical experts tell us that it's not good, so we have put it away. N'engatto ziteekeddwako ebyokuziyiza amazzi okuziyingiramu naddala mu budde obw'enkuba naye ebiziyiza bino byabo bokka ab'amadaala aga waggulu. Si za baofiisa, baofiisa tebagenda zambala. Unifoomu eno eyawuddwamu ng'abasirikale b'oku nguudo abali mu kikwekweto ennyambala yaabwe ejja kwawukanamu katono era okusinga tejja kubaako musipi. Katugambe balina ebikwekweto bye bagenda kukola agenda kwambala bwati. Naye nga tewali bikwekweto you can go behind bagenda kwambala bwe bati. Buli musirikale w'abidduka wakuweebwa ebyambalo bibiri ebipya era ebikadde ebyeru bikomye leero. Ecepe zaabwe zigenda kubeera white ku kagoye ka white nga kaliko ecepe eza black. Unifoomu eno tujagala nnyo ekatempya tujagala nnyo tulabika bulungi headdress zirabika bulungi era esinga nnyo eno gye tubaddemu. Twebaza Uganda Poliisi. Kasingye abuuziddwa lwaki langi eteekisa kamunye buli omu gy'abadde amanyiridde ekyusiddwa ng'ate ne ku nguudo erengererwa wala n'abaako byannyonnyodde. Twandyagadde buli omu abeere mu unifoomu ye kati oluusi kireetera poliisi okulabika nti oba tuli different naye tuli banjawulo naye abamu ku bagoba b'ebidduka be twogeddeko nabo balaze nti baakukaluubirizibwa okwawula ab'ebidduka ku basirikale abalala naye bagamba tebalina kyakukikolera. Obuzibu obulimu okubeera nti ziba zifaanagana oba olwawo omutegeera nti watofike wuuli naye kati eri yawaiti obadde otunulayo mangu n'omulaba. Gwe mutego gwe baleese ogw'okubeera nti ow'okutukwatiramu aho tujja kukigumira tujja kugera ate naye tujja bamanyira tujja kubalira kokofiira. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.